mwe baana mmwe mwasuze mutya muli mutya bannange ebintu bizibu bunasobola okunyumiza obulamu bwayitamu notayinza nakukikkiriza njogera ku anti kaduuka munnange bamuwadde obutwa naye wakunyumiza sitoola ebintu bikwewuunyisa nabadde saagadde bidisikaasingako era nsoose kwogera naye anti kaduuka bamuwadde obutwa naye ngolowooza ani yabumuwadde era ani ali mabega waakyo musajja gwe yazaalamu omwana naye tuusa meseji yange eno eri mwenna abasajja abatuzaalamu abaana era nga njagala kubagamba baganda bange nti obulamu bw'ensi eno mubulaba abakazi mutulaba kasita omukazi afuna omusajja akusinga obulungi akusinga mu buli kimu okudda emabega kiba kizibu anti kaduuka oyo mumujjukira olunaku lwe yakaaba naze mmanyi alina mu kontenti kuba muganda wange oyo olumu mumanyi nnyo namanyi ali mu kontenti emabega eyo nno nga twekuba n'okwekuba nga tetwogera ng'omukazi tumanyi asaaga ng'omusajja amudisappointinze akaali amaziga amulaajanidde katonda n'amusaasira n'amuwa dokita T okitegeera era amwagala ennyo amuyisizza mu mbeera yonna gy'omanyi kyokka gyeziwakankudde omusajja najja ate atandika okusaanyawo obulamu bw'omukyala kyokka ne yeegatta n'omujja n'omukazi ate oyo yalibadde yali mukyala wa dokita T naye munnange nnyongera okubajjukiza mwenna kati engeri dokita T gye yafumbirigana n'anti kaduuka ne beetwala mbadde tusaba nammwe mukwatagane oyo yali omwami wa anti kaduuka noono yali omukyala wa dokita T mukwatagane kuba anti kaduuka talirwedde kuta musajja ate n'ekirala ze mbadde nina ekirowoozo nga mmanyi abantu b'e Bulaaya oba abali mu Amerika mwe tebababbako basajja mwe mutwala abafu naye kikwewuunyisa nti anti kaduuka ate yeyabba ku luno kiba nno kigenze wala omusajja wakugenderako ng'oli mu Amerika sente oziyina nayagala omukyala ali e Uganda bannange twesibe bbiri amawulire amabi geego anti kaduuka yanywedde obutwa tetujja kugamba nti obaani yayogera mazima omusajja oyo tamuli bulungi era zize nkyogereko kubanga takirinaako buzibu okukidisikaasingako kuba njogera naye mukimanyi bulungi nnyo ti anti kaduuka abadde saved mu bulamu bwange abaddewo nnyo mu bato zempiseemu wadde twasooka kwevuma naye twatuuka ne tufuuka abooluganda gyonna badde nkola live abaana ne bangamba Senga tesingako ku anti kaduuka batugambye yanywedde obutwa kituufu yanywedde obutwa naye ng'obutwa buva kwani taata w'omwana we lwaki tomuvinga ono omusajja ng'akulesa ayimini omukazi ng'akulesa mweno basajja mweffe nga tukyawa nga tukyawa anti kaduuka yalaja nolina kasajja kabi nnyo ku musajja ayagala saawa zina anti kaduuka kati yakukubako embaati n'alina ekisajja ekirungi bino byonna byakola komedi ababuzaabuza naye ayagala omusajja we ate ne dokita T ayagala mukazi we nze abantu abo basevinga obulamu bwange emirundi egiwera esatu bawa anti kaduuka n'akwata ku ssente n'aziwa mukyala we n'amugamba ziwa omukazi bwe nava wano mu kkomera nga bansibye omusajja n'ankubira essimu ze nakwata ne ku ttama oyo dokita T kati nina okubatolinga ali mukwatako nange ndi mukaabya musaayi muleke nammwe omusajja oli mukadde oba obusajja obutemi bw'empala obwo yegwe naawe muganda wange waliko ki omusajja wamujja dokita T naye lwaki walwawo okutuuka n'oyo omwana yalibaddewo abasajja bwe batyo babazaalira balina emitima egituuka n'okutta omukazi akuzaalidde omwana alabirira omwana wo tomanyi na bwasula tomanyi bwalabika dokita T yalabirira omwana wo kyokka ate gwoliko gweyagala okusaanyaawo bannange mubeereko n'obwongo mubeereko n'emitima emisaasizi
muganda wa nze neewunya baka kasajja atenze kya kasawa ngamba mbokazi simaika buno obutabuliki buno obutemi bw'empa obo ne gavumenti ebutya soogedde bingi naye kituufu kiri nti bambi tusabire ku antikaduuka bamuwadde obutwa naye yakugamba ali emabega wakyo mwami we beekobanye naani ne mujjawe eyali badde nga omukyala woono omwami simanyi dokitati kale omukazi wamuvinga dda gy'oli tosobola mukwatagane mufumbirigane n'omwami we yali owa antikaduuka olekewo obufumbo bw'oli kuba antikaduuka omusajja amwagala wacha kumacha omukazi n'omuleka mukazi gwo n'abeera ewa sisita we okumala ebbanga paka we yafuna muzira kisa n'amukwana n'amutwala kyokka essaawa zino omulondoola okufa mbutugambe mbu obadde omwagalanye ng'ate otuuse n'okwagala omutta bw'omutta omwana wage bannange nze mbadde mbawo ekiteeso mweteese mwekwane mubeere babiri mwedeetinge otherwise antikaduuka si mweteefuteefu guta mwami we omanyi omukazi bw'ayagala omusajja oli omanyi omusajja bw'ayagala omukyala oli bonna beeyagala yafuna omusajja n'abagamba twesisinkana n'antikaduuka newakuba twagala kweraga nti twabaddeko babiri omusajja mulungi takumanyi oli kasajja kabi nakwe naye muganda wange oyo musajja sijja kunenya nnyo kuba nange abamu era nange natome naye waliko ki sijja kulaivu twogere ku nsonga ya antikaduuka ne ku basajja abatuzaalamu abaana teri mulala abadde alemesa antikaduuka bulamu wabula mwami we bwe yaca ku makya n'azaalira omwana yeyabadde emabega wa kino beegasse ne mujjawe byono si content nze muganda wange oyo omumanyi olumu azannya content naye ono si content kuba tubadde twogeranga n'okukaabakaaba mba mumiitingako bakuba nvudde mangu lwansonga ngenda ku ssomero lya ngenda wawaswa baibeka ngende wawaswa nkoleyo kalaivu tuvaawo tugende ku ssomero tusasule fees nga mulaba na buli kimu nzija ku live so kyekyo mba ku antikaduuka essaawa zino kubanga munange natidde nemukubira essimu takwata mukubire kuva kiro saanze nagambe oba bamala kizadde nze kanjikubi nemukubira ekyo kyonna nga takwata paka wankutte ku makya nangamba sise nabadde nfudde naye nga musajja yanzita naye nga lwaki mwe abakazi abali mu Amerika namwe babatwalako abasajja fe tubadde tumanyi mukozesa mwe omukazi yeegasse naani otherwise nzija ku life ne life can humble you bannange obulamu busobola okuhambulinga views tezibamalaamu baana bangi views tezibamalaamu byokola babikola dda mu nsi teri kipya ine pressure afunye doze mumala so bannange tubeere hambo tuvula nze nasirikirira abantu abamu balaba bulabi kamwantama mbiri wange lero Friday amabaala nagavaamu kati wali sitaani mwatambuliranga amabaala ago tosobola kugaggawala ng'osiiba mabaala. Comfort and wealth are not friends. Teri muntu alina sente ali mu bbaala tobola amabaala nagavaamu omwaka gwenza n'okuggwako nga tokuzandaweya nandaweya eyinza okulema okwegulira gwe ti omuzimu gw'omwenge. The most evil spirit gye mmanyi ku nsi kuno erina amaanyi is alcohol. Bano omwenge mubi. Banno bayinza okukulaakulana ne bagula ettaka ne bagula amayumba nga goli mu bbaala onwa mwenge. Ate omuzimu gw'ebbaala bwe gukulinnya zoonwa tezibula. Have you ever noticed that? Zoonwa tezibula naye zizimba zikubula gwe ti omuzimu gw'ebbaala. Sitaani ali mu mabaala ago. Era mpooninga abaana abawala n'abaana abalinzi abakyakuwa n'abawala b'omu mabaala. Bannange sitaani ali mu mabaala ojja kwebaka n'amaggi neggwe. Ojja tuusa omuwala mu loogi abule ng'omuzimu. Nze mukwano gwange, this is a true story, mukwano gwange yaŋŋamba yafuna omuwala mu kyotala yamujja mu bbaala amutuusa mu loogi omwana yabula
batuuka okujjako ettala omukono ne guwanvuwa. Bannange mwegendereza abantu be mujja mu mabaala. Satan ebifo sitaani byasinga obeera mu ge mabaala. Nze banempulidde emboozi mu mabaala tufula nageesonyiwa. Ebyananga amabaala. So okuva we nakitegeera nti obugagga ne comfort okwejalaba tebikwatagana. Teri alina ssente ali mu bbaala. Abo bonna boolaba mu mabaala g'e Kampala banaku bazibu. Night life ng'erimu ssente ziriwa. Wali olabyeko mukulu wange Hamu ng'ali mu bbaala. Walabyeko Dr. Sudiru ng'ali mu bbaala. Walabyeko Dr. Kirumira ng'ali mu bbaala. Rich people don't go to bars. Bano abaakafuna ssente ayinamu emitwalo gye 10 n'agula eccupa 10 n'agamba omugagga. Mu nsi olina okukola ekituufu si kyoyagala. Ye element nze banne kyendabye mu bagagga. Wowe oyagala okugaggawala mu nsi kola ekituufu. Ffenna abantu tulina amayumba, tulina ebitanda wano, tulina obuliri ne buli ku makya olina ozzuukuka ogenda okole kuba ekituufu ekirina okukolebwa. Ninga ate kiwandiyagadde kusigala mu buliri. So nze mu nsi nkola nnyo ekituufu. Era abantu abamu nabakyawa. Mwali mikwano gyange nembejjako kwaki ekituufu ekyalina okukolebwa. Nga temina gye munnyongerayo. You are just using me. Sigira nintuka nembeesonyiwa. Ningamba oko omuntu ono maze naye banga ampadde ki. Nothing. Ninga mugenda mugamba abantu nga mumbeezaawo. At times you must show people you can live without them. Nobatekamu kusema. In life you must show people. Wowe oyagala to move forward. You can live without them. Tula wansi abakwano bakongera kochi. Abantu tulumya omuto tebagasana mu bulamu bwaffe. They are completely useless. Bebasinga tulumya emitwe, bebasinga twogerako, bebasinga okuloza ati bakitalo. Reject them. Bagobe. Bagobe embweso. Bagobe mukwano. Olabe obatuobeerewo. Olabe obatuobeerewo. Some people have problems. Negwe tona twala budde kukitegeza. Some people have problems in your life. Negwe just taking time. No try to analyze no gana ono omuntu. Yefuula katonda mbulamu obwa. Era wendi nnwa ndya ne bakanyirira. I'm doing okay. So ba mikwano. Omwana presa. Abadde yeeyita kabaka munnange. Jali eruzira. Kakati bo ba TikTok bali awo kati ndabye bayomba ba TikTok abala bannaye. Kiri mu ba TikTok onayomba bo kuba abavuma mama wa Museveni. Banne mutujjeko olugezigezi. Toyina luganda ku family ya Museveni. Abantu abamu tujjeko olugezigezi. Banne bavumye mama wa Museveni ominako oluganda. Are you related to the president? Nti kyekikulumya nnyo. Kabatu batekawo akajanja nzeze wano ku kooti kulopa muntu mbu yavuma mama wa president. Where is the president's sons and daughters? Wali owulidde kooti gye nomwoza ino omuntu gwe yasibye. Wali owuliddeko muganda waffe Natasha ati ageze mu kooti alopa omuntu mbu yavumye taata we. Abantu abamu mwina buyinyika janja. You are a member of the first family, neither a member of the second or third family or fourth family. Now we ugeze ku kooti pale tuze wano mama wa president yakwatirako wa. Lwaki tulwanirira nnyoko? Ba minister cabinet bebasasula sente nyingi basirise. N'abantu abamu nga temunnatwala buvunaanyizibwa musooke mutuleko wansi mukati ogaye bino binkwatirako wa. That's the problem I have with people. General Moses has not come.
Madam Natasha has not come. Madam Precious has not come. The president's brothers have not come. Goli ku court. Mbozo simanya mama president bamuvuma. Netugamba ati okay webale nnyo for that responsibility. Naye ani yaje kutumye. Kajanja kabampane mbo babalabe. To fight not mulwanirira bintu byewamwe. How can I come Tamale mbukatizize kulopa muntu on behalf of the president bwanega nenja. Nanganze sinagamba ko kulopa abantu. Leso bayombe dawo ku court. Batikitoka nga bayomba. Mbuli ya lumwa nnyo mama president baba omina ko Luganda. To them. Are you related to the first family so that you can come? Utubuli nembo mama president bamuvuma. Kakati impulira bubi. Lwe lugesigezera lwe nabadde gamba. Nti Buganda webayirya lopa pressure omusango tugulekere Buganda. Abalangira tebazze. Ba minister bakabaka tebazze. Kati golu mutya. Banaye mujja kufiira mbye mutamanyi. Buganda ye complainant. Osegedde. Nokifukula omuntu yeyinyeze mu musango. Tagulinamu. Busimanya tuze wano nga Abaganda. Uganda ya Abaganda. Amateeka ge tulina ga Abaganda. Kooti za Abaganda. Tulopa abantu okusinzira ku mateeka ga Uganda. Oba pressure yali avumye basogo babanyolo babanyankole. That's tichigase ekyo. The issue yamenye teeka eri eggwanga Uganda. That's what is important. Sibya feudalism. Tukakati tulumiddwa nnyo. Oli mwana wa Kabaka. Gwe Kasujjulubinga. Omutaka Kasujjulubinga. Gwe Saabaganzi kojja wa Kabaka. Kawali olugezigezi olugenda maaso mulabidira olugezigezi oluwedde emirimu. Oliro ya Buganda oba gwe atone jeno mpanga. Buganda ina lufa mu namba bayina baloya baamanyi. If them to handle their case. Buganda yawandika ebbaluwa nga 13. Before even Valentine. Pressure yakwatibwa ennaku 2 ng'ensi temanyi nti yakwatiddwa. Omwana ali yakwatibwa dda. Waliwo akajanja. Tijjo nze temuntijjukanirako. Temuntijjukanirako. Kwabamu abasinga obungi abali mu musango ogwo munoonya kamera. Baga nawe bakulabe bakwate. Nemwe kamera temuzikooye. Ndio mubadde ku social media longe nafane zolo entuse ya pulya kamera njikooye. Naye omuntu bw'oyagala nnyo kamera walana n'abaana b'ozaala. Temuli ku Buganda mwagala babalabe. Ko pressure yavuma Kabaka mwe bibakwatirako. Mwenna abaze ku kooti awo bibakwatirako wa. Nothing. Mujja muzunga n'obusimu munyiriza abantu obubina. Kati sibanya tuse wano. Please. Mudeye makindi ba TikTok mwebaki. Kati muze kolachi baba buziza bana abana yimirya pressure tewali yazina national ID. Hemwe abadde muzungira ki. Kati oluba bate kati mbabadde muze kolachi we yali avuma abantu ngate mwajja. Kawali waka janja akatinko buli mu kamera banne kamera zigenda kusula eggwanga line wabi. Mulumna yaga demo mwenna you are ignorant about law. Teri yasoma mateeka kumwe mwenda benda byabali awo ku kooti mulinganga zikaloli. Temine kimanyi ku mateeka. The only people we are needed they are laws. Because now these are issues of law. Tiwasoma mateeka toina na baluwa ya nasale oli TikTok ambukati uze ku kooti kati uze kolaki. Muntu se mu kooti mutagise kugirekaniramu obstruction of justice.
mutaze kuyomba sibanyaze shit. Don't behave like high school kids. Don't export your stupidity to courts of law. Bagirano ni basiba omuntu mwena ne mukungana. Nazifu muli abagenda ku somero. We need you. Are you da choose or da choose it? Kwa pressure ogulaba kubanga Buganda representative teyalabise president 70 yasindise ne speaker. Ati kankubulire kasita gwayingiddemu bano ani bwe baali basibye ali mukomera. Abani bogere bani kwa wano fe presa kabaka twandi mubadde mabega wanu tetukiririza mukuvoola kabaka. Ne bwe bo Buganda bwebase nga nabo bwennyini bwabijjemu entanze enfaaki ne pulesa. Ekisooka abagamba nti be bamusibye baali bavodde wana abantu n'ebyobuwe mu bikyali ku intaneti. Kati pulesa mufa naye waaki. Olaba wavuma Museveni n'akuyita n'akutuuza ku mmeeza n'akuwa ssente. Kabaka ayite pulesa oba ayagala ttaka bamuwe. Nakusemapulase. Bamuwe kati 15. Wavuma President Museveni n'omusobola n'okola buli kimu. Bayogedde ensonga wano naye ate yogedde ensonga eyo nkulu nnyo. N'akuyita mu State House. Nova ku struggle nova mu kulwanirira abantu. Ne pulesa ayinza okuba ali ku lugendo lwe lumu. Naye kati kayanja. Naye kati ate mulalu kati bwana agende ettaka lyonna n'alipamako. Ebyo bibeerawo. Asobola kubanga yeefudde mulalu nga kyekimuyisaawo okutuuka ewa kabaka. Yeefudde mulalu kati kankubuulire nze we neewuunyiriza kooti. Wagira abavuma kabaka. Uliriza nkubuulira ate ulira kabaka yennyini olaba walabyeyo omulangira. Walabyeyo omumbejja. Bankoba za mbogo wabalabyeko. Walabyeyo omuntu alina amakulu mu kooti. Sinalabye basiyazi na miyayu gye gyabadde girwanira eyo. Abaali bavumye edda ku bantu. Kati nze Kayanja nga ndi nzira kwabo. Kubona alabya okulika atalina butambi kuno nga voola abantu. Basipekiti bakonvikiti be babadde mu kooti nga nze Kayanja nzira kwabo. Tuli timu pulesa kati ate Kayanja walabye baki ababadde ku kooti. Nalabye basiyazi abawemuzi abasagwe miyayu bali kooti netuuka n'okubaguza engoye nti ddayo ogula olugoye olujja mu bantu. Kayanja nzera nga njasamirira n'abo abanoonya amawulire. Mulira kesi ani bwe baali beesimbyemu ali mu kkomera. Naye kati Kayanja Shira Price akoze eki? Shira Price akoze eki? Buganda za makulu kuzikwasa baagala mawulire. Andi kati Shira Price akoze eki? Uliriza kesi zonna ze bazze beesimbamu ani bwe bawangudde. Tutandikire ku Simple Kali mu kkomera. Simple Kali bweru. Ni akasinika amanyi. Twogere ku Sefuko yavoola abantu ali mu kkomera. Twogere ku Chumi ali mu kkomera. Kakone yawemula abantu ali mu kkomera. Kesi bantu be bamu be baagirimu. Kati tubakwase n'ensonga eno mbu naffe tubeeraawo nti tunoonya justice nga tuli ku bantu banoonya mawulire. Naye Shira Price akoze eki? Shira Price akoze eki golumba? Ngambye nkunnyonnyola abantu ababadde mu kkooti. Oh, bamuguziza lensu. Bwe baguza olugoye ddayo yambala olutegeerekeka. Ku keesi ya Buganda nti kabaka baamuvodde nga bali mu kkooti ndaba basiyazi ndaba baseeku ndaba kino emiyayo gitalina makulu. Ndaba bano nze nkubulya nze Kayanja nga mbeera mu ebyo. Ebintu byo biri personal. Kanzoke kunnyonnyole. Baagudde n'ekintu kyabwe kyekisooka. Buganda yakijjeemu enta kyekyokubiri. Ekyokusatu n'omulamuzi yennyini ali ku sayidi ya pulesha. Wali olabyeyo omuntu avoola omuntu. Ne bamwegayirira yeeyimirirwe. Kisaba bakweyimirira baluwa. Nga naye mwennyini abadde takirowoozaako. Abamweyimirira tebalina ndagamuntu. Ati labayo ekisooka pulesha tewali yasabye kumweyimirira kubanga bakimanyi bulungi okweyimirira omuntu alina okujja n'ebbaluwa y'erosi n'endagamuntu bonna tebaabadde ready. Omulamuzi n'agamba yita abakweyimirira waliwo abamweyimirira onaave wano.
Kagenda laba ki? Muntu babade tubalina. Ngemiyayu emiseke. Buganda. Batawala inandaga muntu. Kayanja. Batawala inandaga muntu. Kayanja full figure ya gama agenda kukusiba mwesonyiwe. Anza sinayogerako ku full figure. Njogera ku kyabadde mu kooti. Nti Buganda walabyeyo wanko bazambogo. Wamulabyeyo. Ekisooka kesi nyingi zifudde. Kubanga abantu bazinonyezaamu amawulire. Abantu abalina amakulu ne badde ebbali. Kasita abantu bano beeteeka mu musango guno. N'obwakabaka bwa Buganda ne bugamba tetugenda kubeera n'abantu bavuma abantu mutunoonya justice yaffe. Kubonna abo kuliko atalina kesi ya kuvuma muntu. Nkubire Kasalini kusaasira essimu. Njimukubire. Omukubira. Nkubire ivuliniragu. Yabagombe jali. Njoba ababadde mu kooti okwo teri yamuvoddeko. Kati kyogambo yagala kuyita mugenzi. Fe bakayanja basajja bankoba zambogo. Feba bwoli gwa wendigwa tugende mu kooti n'amakanzu gaffe ngaba abakulembedde ofuna justice bakyawunya n'ebiwemulo n'ebivumo by'abantu bebaze bawemula wano. I be there because ndi Muganda. Naye Kayanja ebintu byo. Kayanja ebintu byo biri personal. Kakati livulirira gwakoze eki. Biri personal. Livulirira gwakoze eki. Ababadde mu kooti teri yalina kastambi ngawemula muntu. Naye kati ivulinira gwakoze eki. Ani muliriza abantu bafa bakomplaininga nti kati onyonyola ne tutegeera. Kankubira Kasalini kusaasira essimu. Kati baba siyazi bo bavudde wabe walabye. Naye Kayanja. Babaddeyo. Bande balina obupande. Chikeni. Bano simanyi maneja Namiro. Abantu abawunye ebisiyaga be mu kicumi. Namiro kigogamba. N'omukulembeze waabwe. Namiro. Okitegedde. Kada ebintu biba n'amakulu twandiyimiridde nabyo ne n'olaba abantu ababinoonyezaamu kamera. Kese eyo ekineewuunyisa kye kino. Buganda ye arresting omwana oyo. Poliisi yamwarestinga ku biragiro bya Buganda ne complain za Buganda. Wabalabyeko mu kooti. Wabalabyeko mu kooti. Kadiyo Buganda yamusuddeyo kyawedde ne bano ate balaga nti be bamusibye. Ati kyendi kyenneewuunya.